Jamu mpere simu ya mobile money. Now honorable church room. Mukulu busurwa kidamu katonda wamanya ate wakisa. Message jenyina joli. Amen. Nti bwamuuza Jesus Christ. Bubonero ki obwiraganga the end of age. Ngo end of age. End of time. Ngo obudde bw'okukomawo olamule butuuse bubonero ki naga obubonero obuli banzire bantalo ebikangabwa calamities endwadde z'amaanyi nnyo naye we abyogera Prince of Peace abyogera wa mirembe ng'ajja kulamula kati ebiri baawo so inaza obubonero bwawensi si bwakusaaga. Yes. Chora bora buno obubonero buno tebuli mu kusaaga. Naye message endala gye nkuwa male izi ffe twetwala tuli ba magezi. Eri tuli ba magezi. Tumanyi nnyo tulimba tetukoma kulimba kyokka ate netuwayiriza n'abalala nga bw'owulidde oyo sheeki gwe basse. Kiba kibi nnyo nga babadde bamuwayiriza singa babadde bamuwayiriza anti kiba kibi wanga babadde bakola ki bamuwayiriza kati fere tulowooza kigenda kutujjako omusango ng'oli akomawo oli bw'alikomawo okulamula. Mukulu busosyo nkikuwadde ekyokubiri nkikulaze wano Uganda Radio Network kino kyekitongole ekiwa amawulire zi radio n'amawulire amalala zi newspapers kigamba obomu we yabikidde awo kumpi ne CPS abasibe 17 batolose and the vice president nkuwadde link ndozo gisome the independent vice president yawangula vice president gena maso you have a right. I have a right. You have a right to the president one, vice president one. Okay. Now enanga talk jiramu tulemu gambe si kituufu tewali batolose naye wanga batolose ne videos nazo zitulage CCTVs engeri abatolose ne wabireka because CPS awo walwa ikomera munde eyo lirimu ebisenge walimu ekisenge nakyo kiri awo nakyo kisenge babuddeyo batya bomo yaguddewo oluggi nejayo okufuna balyoka batoloka kata nakyo tukyetaaga. What was the delivery mechanism? Bavuddeyo batya CCTV tulage nga we batoloka then tulabe oba balinye basi oba balinye muluke zabatute the mode of transport nga bagenda ekyo but nkule nanga toka njagala kula mukule nanga gamba your story sintufu. Actually in my view your story is heavier than the bomb. In my view byokwerinda is heavier than the bomb. Now mukulu deputy RDC RCC byebimu omuntu nalinya transformer n'atekayo kyataddeyo bwe oyagala kumanya nti tetulina security teekawo ebbeeyi $10 million nga necklace ananfunira amanyo g'omukulu amanyo tis kugakolamu necklace nyinawo obukadde bwange 10 million amanyo g'omuntu omukulu omukulu wanakase amanyo ge n'ogandeetera nga kolemu necklace nyinawo obukadde bwange $10 million by morning ajja kukana amanyo gange gonna bagatutte. That's when you will get evidence in security takuna. Just you put gobozi yina gweziraga abantu bagambe andeetera amanyo ge gobozi ndeetera gakola mu necklace genda kumunanga ngolano kirwankozi sina manyo. It will show you nta tetuyina security. Now mukulu busulwa